Alright, natera we bale kubanga wekumina ku Projani Media TV. Wano wenyini nyini amawulire wogasanga exclusive interviews. Nomanya selebo chichayagala, chichatayagala. Nomanya biki ebimukwatako wano wenyini amawulire ugasookera. Nomanya biki ebifa mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga. Selebo biki ebimutuuseko. Nomanya biki ebigenda maaso. Kakati nno mbadde njagala osubscribing awo ewali kanobuka subscription. Atobere ng'ofuna notifications bulungi wano ku Projani Media TV. Kantumireko ku mikwano gyange mwena abali e Qatar, abali e Saudi, abali e Oman, mwena mbagala nnyo. Nammwe abali wanene ewaka e Kampala, tubagala nnyo nga mukiwulira. Amawulire mangi nnyo gaze ga trendinga, ne kati eggulire lyenina essaawa zinene teridda okuggyako lya mwana amanyiddwa nga Serena Bata. Etumanyi bulungi nnyo nkolagana eri wakati wa Sipapa ne Serena Bata. Naye olugambo lumaze okuba nga lutonya ku mmeeza zaffe nga kigambibwa nti omugagga amanyiddwa nga Sipapa owa Sipapa Entertainment agulidde mwana muwala Range Rover White Sport eri kapyata ng'ekyayiko n'akaveera bulungi nnyo agigulidde mwana muwala Serena Bata. Kigambibwa nti kidiridde okubanga amazaalibwa ga mwana muwala Serena Bata gabaddewo olunaku olw'eggulo. Omwami ono n'akwata Range Rover Sport ebabirwamu biliyoni oba bimeka n'agikwana n'agiwa omuwala ku birthday. Olugambo luzze lutambula nti nno Sipapa ne mwana wa Serena Bata balabika berinamuuko akantu, balabika bemumunyamuuko okwo, berinamu kali eri akalavulavu. Naye tetunaba bikakasa bulungi nnyo naye kino eno tujja kuba tunyereza mpola mpola tutegere which kiruwa ekituufu kiruwa ekitali ekituufu wano ku Projani Media TV. Like nga commentinga abadde tonnaba kusubscribinga osubscribinge. Webale nnyo webalire ddala nga bw'okiwulira. Mwena abali mu bitundu by'eggwanga eb'enjawulo nogedde obbatumirako mukola omulimu gw'amaanyi.